Ekiwandiiko kino kiva mu ofiisi ya Katikkiro. Nkisoma olw'okuba waliwo abantu batugamba nti no ku mitimbagano twabira abakolo ne ku leediyo tetwaliko ne ku TV tetwakola ki? Tetwaliko. Awo nno ffe buvunaanyizibwa bwaffe okutuusa amawulire agafa embuga. Ekiwandiiko okuva mu nsisinkano ey'enjawulo wakati wa Katikkiro, abooli olulangira n'akakiiko akafuzi ak'olukiiko lw'abataka abakulu ab'obusolya. Uganda ekolebwa amasiga 3. Oli olulangira lwe lutuwa Kabaka. Bajjajjaffe abataka abakulu ab'obusolya byebika byaffe. Ate n'obukulembeze obukulemberwa abazzukulu siga ebikulemberwa Katikkiro. Awo nno amasiga 3 ge gavunaanyizibwa ku kiwandiiko kino. Olunaku lwaliro nga 18 Ssebaseka 2024 wabaddewo ensisinkano ey'enjawulo mu Bulange Mmengo wakati wa Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ne baminisita Omulangira David Kintu Wassajja n'akakiiko akafuzi ak'olukiiko lw'abataka ab'obusolya. Ensisinkano eno ebadde ya nkizo era abakyetabyemu bakkaanyiza okuyisa ekiwandiiko kino okumanyisa abantu bonna ku nsonga enkulu ekwata ku Ssaabasajja Kabaka ensangi zino. Mu myaka egiyise Ssaabasajja abadde mukosefu era nekitawaanya obulamu bwe ekitaataaganya n'emirimu gye. Mu myaka egiyise Ssaabasajja afunye obujjanjabi okuva mu basawo abakugu wano mu Uganda ne mu mawanga amalala ag'enjawulo. Abasawo abakugu ab'e Bugirimaani be yagenda okulaba mu Maachi 2024 baakiraba nti okufuna obuweerero obwa nnamaddala Ssaabasajja Kabaka alina okumala ekiseera ng'awummuddemu era kisaanidde yeewali eddala emirimu kubanga emirimu mingi gyegimuleetera okukosebwa. Abakugu bano baalagirira Ssaabasajja Kabaka abakugu bannaabwe abakolera emirimu gyabwe e Namibia ne bamugamba nti walungi kubanga ayinza okuwummulirako eyo ate nga bw'afuna n'obujjanjabi. Ssaabasajja Kabaka yasiima okuva e Bulaaya agende mu ggwanga eri Namibia era kinajjukirwa nti omwezi ogwakafuumuula mpawo Katikkiro yategeeza Obuganda nti Ssaabasajja Kabaka yaliko wabweru w'eggwanga ng'afuna obujjanjabi. Naye twogerera kati Ssaabasajja Kabaka akyali Namibia mu mikono gy'abakugu. Kikulu nnyo era kisaanidde okukkaatiriza nti Ssaabasajja Kabaka si mulwadde muyi era tali ku ndiri. Wabula yeetaaga ekiseera ekigere okwongera okuwummulamu ng'ali mu mikono gy'abasawo okusobola okusuukira ddala. Nga bwe twongera essaala tukakasa nti kisaanidde Obuganda bumanye nti ensonga z'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka zikolebwako bulungi era mu ngeri ey'ekikugu ddala. Amawulire amatongole agakwata ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka gava wa Katikkiro. Tusaanye tujjukire nti Ssaabasajja Kabaka ye kitaffe. Era okukira ku bantu abalala bonna Ssaabasajja Kabaka talingirizibwa. Amawulire agakwata ku bulamu bwe tegabeera ga kumukumu era tegafulumizibwa mu ngeri eweebuula ekitiibwa kye nga Kabaka oba okutyobola eddembe ery'obuntu. Katikkiro abooli olulangira n'abataka ab'obusolya baagala okwebaza abantu bonna aboolisizza empisa zaffe eŋŋanda ez'obugunjufu obugumiikiriza n'obukaka mu kaseera kano. Era bakubiriza Obuganda okwewala ennyo abatambuza obulimba n'eŋŋambo nga banoonya okusiga obukyayi okweyawulayawula n'okunafuya Obuganda. Ssaabasajja Kabaka ajja kudda kuno ku butaka ng'obudde obw'okudda butuuse. Awo nno tubeere bagumiikiriza era twongere Ssaabasajja Kabaka twongere okussa Ssaabasajja Kabaka mu mikono gya Katonda ayongere okumusuusa. Twongere okukuuma okunyweza n'okwolesa omu n'omwoyo gwa Buganda ogutafa. Awangale ayi Ssaabasajja Kabaka. Bassako omukono Omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba omukuza olukiiko lw'abataka, Omulangira David Kintu Wassajja ku lw'oli olulangira ne Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda. Gamba ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwokutaano omwaka 2023 yali ayogera eri abantu ba Kabaka abeera ebweru mu Chicago n'agamba nti waliwo abeefuula bannaffe ne beefuula abaagala Buganda ne Kabaka okusinga abalala n'abagamba mubeegendereze ti abantu abo batume era balabe. Ebigambo ebyo bya Kabaka ti abantu abo batume era balabe. Basa abantu abo mubeegendereze buli avaayo mu mbeera eno. Bwe tubeera mu mbeera enzibu tulina kubeera bumu.
naye tetubeera mu mbeera enzibu naye bakosa embeera eyo gamba nti otyo katukosa omukisa guno tubaawulemu. Abakola mu ngeri ey'ekiyeekera otalo lw'ebulemeezi lwayita masuulito bana wano lwaliwo sebwana abadde aŋŋamba nti n'enju eyo baagikuba amasasi mu mabaati. Naye batugamba si batugamba naye kiri mu kitabo kya President Museveni ekya Sowing the Mustard Seed ng'olumu abayeekera bajjanga ne bakwata kitabo w'abaana ne bamutta nga bambadde engoye z'abasajja abali mu gavumenti y'Obote ne bakomawo ekiro mu kkungubaga ne bagamba nti abasajja abo baki. Abaana bonna ne beegatta ku bayeekera olw'okuwoolera eggwanga. Embeera ezifaanana bwezi zisobola okubeerawo olwaleero nga si bayeekera b'amasasi naye abayeekera abaliwo ku mulembe guno. Kyembagamba basebo ne bannyawo si buvunaanyizibwa bwange bagamba kiseruyange oba kayongo kyekizibu nkisiriiza oba bwanika kyekizibu naye mukose ebitone ekyamagezi okumanya n'okutegeera. Banaabalabiranga ku bikolwa byabwe banaabalabiranga ku bigambo byabwe. Oli bw'avaayo n'avuma nnyoko n'ajerega kitaawo n'amufuula ekitagasa ekyokukola mukimanyi. Kosa buli nkola eri mu mateeka. Tulwanirire obwakabaka bwa Buganda, tulwanirire Namulondo. Tetulina kukkiriza kutujooga bassebo ne bannyago. Buganda bw'eneesaanawo tewali ejja kutulwanirira. Mu 2019 bakwata bannabyabufuzi abaana ba Buganda abakwatira eyo mu Arua kwaliko Honorable Sentamu ne Honorable Zaake ne bayisa mu mbeera gye bayisa. Ensi yonna yasirika okutuuka Katikkiro yali emityana n'asituka n'ayogera ku baana abo n'aggyayo ensonga. Ensi lwe yakola ki? Lwe yasituka era neefuuka ensonga eyaki? Ensonga eri ku mwanjo. Buli muntu yali yeekukumye nga buli omu akoze eki. Bwe tunaamenyaamenya institutions ennene olwaleero netumenyaamenya obwakabaka nga tulaba, netumenyaamenya kereziya, netumenyaamenya ekkanisa, netumenyaamenya emizigiti, netumenyaamenya ebika byaffe, netumenyaamenya oluli olulangira, tujja kutuuka ekiseera nga tukoze eki? Nga tuwedde. Omukulembeze omu mu Germany yagamba balumba abakatoliki saalwana kuba saali mu katoliki, ne balumba abaprotestanti saalwana kuba saali mu protestanti, ne balumba abaisirayiri saafaayo kuba saali mu Isirayiri. Kati bagenze okuntuukako nga nsigadde bw'omu. Bassebo ne bannyabo tetuganya muntu yenna kumenyaamenya kulumba bwakabaka bwa Buganda, kutyoboola abantu kubamala mu kitiibwa. Njagala okumaliriza n'okwebaza. Sookera ddala neebaza Ssebwana